Kyo twebuuza Lili Paze ekyama kyalina ku sikini ye na lwaki anyirira atubuulidde ekyama kiri mu mpale ya Mama Farid mbuye gy'anaabisa. Ne mu Uganda muneeno ndowooza abantu abali serious nsigadde mu nzekka kujjako ne gundi oli tulimu babiri kati okusinziira naye nno nange kujjako okwagala ebyonoonese mbifaananyi byonna ebyo empale byenfunyeeyo obwongo buŋŋambye nti Mama Farid kyayika ayambala mpale kati nze kubyemu akafaananyi ng'agifugumize waati yonna yonna agikutta agikubyemu kishampo agikubyemu ekisabbuuni kigeisha atandise okubeera nga yeekuusa mpale ya Mama Farid. Wuno Lili Paze temunagamba mutesaze omugambo kati mukazi wattu Mama Farid ebiboozi bino tabivaamu kyokka Lili Paze n'abimuleetamu anti wulire. Bulowooza lwaki nze neekuumidde mu kunyirira bwe buli kadde oli musiyuufu nze naabisa mpale ya Mama Farid. Tunaabisa mpale ya mukazi we lwaki njinabisa sina kyama nkuzigiridde ekyama bw'oba oyagala okunyirira olususu tandika okunaabisa empale ya mukazi we. erimu ki nze simanyi oba eriko kirungo ki ekya sikiini simanyi era nze wange toyinza kusangawo mpale enkalu ya Mama Farid. naye ate empale zaafuuse bizibu nze zinaabisa abakazi ennaku zo bakyayambalira ddala empale ezikwata ate omukazi kaba katono bwe kati ate omukazi omufumbo oba oyagala yaki teri kintu mu nsi muno kinyumanga kunaabisa mpale ya mukazi mu kirabiro oyinza n'okumalayo essaawa 2 bannange taata akula mutoofuluma ndi mu kunaaba empale y'omukazi bw'obanga oyagala okunyumirwa okunaaba era abakazi mbazigiridde bw'oba olina bbaawo nga tanaaba tandika okumutega empale mugaye ginaabisa ne mu maaso bwoti kayiseemu katonda b'olususu zolowooza lwaki luli abantu balinga bagandi musiiwufu ekyo kyamenya kyenzikira ali musajja muwalabu abawalabu banaabisa mpale z'abakazi baabwe kiraze kwekunyirira gyateeka wali gyenaabisa kakitegeeza tatumukkiriza kuzooku tasobola talina mpale enkalu simukkiriza gyenkwatako zinoonya ng'emmese enoonya nga kapa enoonya emmese mu nnyumba akulabisa ng'omu era ke kanyiriro kano mpale gyemirembe